embeera eriwo akadde kano basebo ne banyaba batugoberera twazze okubeera nga tukungubagirako mwoyo gw'omugenzi Pastor Yiga era nga obudde buno abantu batandise okubeera nga bayingira mu church gwe buli muntu yenna gy'oli sambyako nate tusobole okulaba nga tusobole okulaba nti tusambyako kitalo nnyo ddala ekyokuviibwako omusumba Pastor Yiga sharing ayita munno misa enatera okubeera nga etandika osobola okusambyako nawe oli kitalo nnyo ddala nyimbo ziwulira za maziga nyimba za nnaku zizaamu essuubi za kulyowa myoyo okusaba kutandise enyimba ezisinza omutonzi kitalo nnyo ddala kyokuviirwako Pastor Yiga. May his soul rest in peace. Kitalo nnyo bambi, mawulire si malungi nnyo, mawulire ga nnaku. Abakungubazi batuuse dda mu bungi, abakungubazi batuuse dda mu numbers. Abantu bakyali mu line osobola okusambyako ate ne weegatta ku bakungubazi abazze okusabira omwoyo gw'omugenzi olunaku olwaleero lwagenda okubeera nga agalamizibwa wano ku kyaki kwennyini, lwagenda okubeera nga awumuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera
makya g'olunaku luno olwaleero, so osobola okuyitako wano ekawala, osobola gwali mu paaka osobola okugamba tingenda kawala n'osobola okubeera nga otuukira mu budde. Osobola okukungubagana naffe nga osabira ku the updates online page nga kwe tukungubagira ffenna ku makya g'olunaku olwaleero ddala gwe mukwano gwange tagenda kusobola kutuuka wano. Ennyimba ezigulumiza n'eziryowo emyoyo, ennyimba eziryowa emyoyo ze zirimu akadde kano, ennyimba ez'okusinza omutonzi n'okumugulumiza ze zirimu obudde buno. Kitalo nnyo ddala. Enyongera okubajjukiza nga ennaku z'omwezi 3 ku lunaku olwokubiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwewandiisa wali mu kisaawe e Lugogo ku ssaawa 5 ez'okumakya. Tukwate obudde ng'ennaku z'omwezi 3 olunaku olwokubiri omwezi guno gwennyini ogw'e11 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwewandiisa wali mu kisaawe e Lugogo. Tukwate obudde ku ssaawa 5 ez'okumakya. Tegeeza muno, tegeeza mukyala wo, tegeeza mukwano gwo, ennamusa etuse ku nnyoge. Kitalo nnyo ekya Pastor Yiga munasitogo, kitalo nnyo. Gamba muno nga 3, gamba muno ali wano nga 3. Waliwo abatandise okumbuuza nti apo olowooza President anajja? Simanyi naye mwekumire ku the updates. Waliwo ngambye nti noti Lugogo Kyambogo. Okay, Kyambogo, thank you for the point of collection. Ennaku z'omwezi 3 waliwo agambye Kyambogo ennaku z'omwezi 3 wali e Kyambogo. Oh, that's good. Tusinze ffenna, tugulumize ffenna omutonzi ku makya g'olunaku olwaleero nga twongera okusabira omwoyo gw'omugenzi Pastor Yiga, Mukama okwongera okugulamuza kisa, okumusonyiwa ebyamusabako. Twongere okusabira ffe kennyini twesabire ate tusabire n'Abannayuganda bonna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Tusabire abantu bonna abalwadde abeetaaga okubeera nga ebizibu byabwe omutonzi abikolako. Tusabire bannaffe abali mu makomera basobole tusabire bannaffe abali mu makomera, baganda baffe abaasigwa basobole okubeera nga nabo bavaayo nga badenisite n'abalala bangi. Tusabire baganda baffe abatuva ku maaso kuba sitwaga eno gye tulimu bangi nnyo. Bayita na Bukenya, Badan Kyaine, Bazigi Wine, Charles Mukyabule, bangi nnyo basitipeti bonna. Twongere okubasabira nabo omwoyo gwabwe gwongere okubeera nga guwumuzibwa mirembe. Kitalo nnyo ddala babaganda baffe abo abatuva ku maaso. Kitalo nnyo ekya Pastor Yiga, mwagala w'abangi. Saba.
saba wesabire tuli mu ssaawa yakusaba saagala ayogera saba saba omukozi w'effujjo yenna ali eyo Uber Security eyakoze olunaku olwaleero n'abaga omusazi w'ensawo omuddu w'amasimu tekakutanda ne bakukwatira wano ng'okuba essimu eyo bavuunike kampuni ya Uber Security eyakikutemu olunaku olwaleero so gwe omuddu w'essimu omunyakuzi w'ensawo mukwano gwange tekakutanda ne bakukwatira wano olunaku olwaleero kuba bukuba essimu eyo basime tukulaga embeera eri wano tukulaga embeera eri wano abakungubazi batuuse dda era n'ettendo litandise ettendo n'ennyimba ezigulumiza omutonzi zonna zatandise dda ettendo lyatandise dda okuva ddala eno wansi ku kkubo yonna ekawaala abakungubazi bakwatiridde era nga bali mu layinizi zaabwe so
Ulungi olwekyo. Ndi ku TV kagenda kukubira.